Anything Media. Lwasa asuubiza enjo ntagenda mukombya ku kintu kyonna ku mmaali ye, alangiridde nti ayagala omukyalo omulala ate mutoototo emyaka ngenda gikowa. Omubaka Sewungu Gonzaga ayagala Parliament esobole okulagira ab'amagye basobole okukwata General Muhoozi Kainerugaba. Ye Minister Evyln Anite asobodde okuwemula ensi eno mu lujjudde naye nga minisita Mukama Katonda. Emikolo gya Levixone wamu ne Desire Luzinda zandibanga gisembedde. Desire ali mu ggwanga Uganda. Omukwano gunyuma gutandika we guba gugenderera gutandika okuggwawo prima ne Mr Henrie mwana tubatandise okwanfollowinga ebifaananyi buli omu atandise okusiimulayo ebyamunne. Ababodaboda ejjinja batandise okulwanagana ne poliisi ensonga z'amabeeyi y'amafuta kulinnya. UDP eganya okwegatta ku kibiina kya FDC ne NUP okuwagira candidate omu. Amanyamuziku Alhaji Abdunur Mnyami Shafik Luanga eno Efik Media ogamota gwe na joli kasente bichimu kitambula maridadi sana asente bichimu kitambula bulungi nyonyonyonyo ddala. Omubaka Sewungu Gonzaga bw'ati asobola okubeera nga avaayo ate mu Parliament wakati n'asobola okuba nga ate asaba speaker akwatagane basobole okuba nga tebalagira ejje ery'eggwanga lino Uganda ate basobole okuba nga bakwata General Muhoozi Kainerugaba olw'ensonga nti munnabagye ate aline mu nsonga endala. Bino nno ye omwogezi ate ye Fande Eleru azze n'abeera nga ate ensonga zino azoogerako wamu n'okubeera nga ate aziwembejja. We are having civilians being guarded by the army. That's very wrong. It's not allowed. Secondly, I want to thank General Eleru, but I want to send a question to you through you, the Speaker. You are the Deputy CDF. Can you arrest General Muhoozi, who is masquerading now, a serving soldier, but campaigning, yet is his father first retired from the army to stand as a presidential candidate? You are supposed to do all that. Right now, Speaker, the issue of bringing police here, we actually want to remove the army from Parliament. What do they talk about the army here? We are the ones fighting the force. We believe in the rule of law, and we shall always promote the rule of law in this country. We have some errant elements, but we shall always deal with them. There's no question about that. So I want to assure this House that we shall do what it takes to bring this officer to account for whatever happened. Thank you. Thank you. Oluvannyuma enjo okuva n'abeera nga ate agenda mu kkooti wamu ne bannamateeka be aba Elgon bw'atyo kino nno kiti nga baagala basobola okuba nga bafuna divorce kyali kitegeeza nti bagenda kuba nga bagabana ebyobugagga wamu n'omusajja Emmanuel Lwasa naye jukira nti omukyalo ono wampeta naye Lwasa bw'atyo wampeta ey'ekinnansi Lwasa bw'atyo yasobodde okubeera nga ate yavaayo n'agamba nti kakifuuwe omuntu asobola kufumba emyezi 9 gyokka ate n'ayagala tugabanire wakati ebintu okuggyako obubbi obwereere. Lwasa vule n'abeera ng'agamba nti buno obudde sina musajja mufumbo wabula anoonya mukyalo era vule n'abeera ng'agamba nti gwe wenna omwana w'obuwala ng'oli wakati w'emyaka 25 ku 28 Lwasa akunoonya bubi nnyo naye ne kino kimanye anoonya yazaalako oba tozaalangako togende wa Lwasa agambye akoyo abatazaala kuba bonna babadde nabo baganya okuba nga bamuzaalira ate ng'ensimbi abazibataddemu avule n'abeera ng'agamba ayagala ng'omuwanvuwanvu
ate nga muddugavu akoya abeeru bamusumbuwa nnyo kuba babadde nabo. Ate ye Minisita Evyln Anite asobodde okuwemula ensi eno nga buli omu alaba. Kino nno kiddiridde oluvannyuma lw'okugenda mu kibuga Dubai, bw'atyo n'omwagalwa we n'asobola okubeera ng'ate munnange beeraga omukwano oba gw'osobola okuyita olukundo. Ono nno yavudde n'abeera ng'apositinga omwami we bw'atyo nga bali bonna we beeyagala we beeraga omukwano era ng'abantu aba bulijjo. Jjukira nti omukyalo ono Evyln Anite y'omuko abagamba nti bo balina amagye wadde yali mwiriro ate okudda mu parliament. Omukyalo ono yasobodde okubeera ng'ate avaayo n'abanga atambulisa bba n'amulaga ensi nti yono yowange, naye abaana basobodde omutabukira mu comment section era kuze mu comments nasobodde okuba nga nsomako. Omu yasobodde okubeera nga amugamba nti oyo omwami muzira olaba asobodde okunoonya obulungi bwo fumba. N'abala ne bagenda nga bongerezaako nga mwe muli n'abamuwa amagezi nti munnange yandiba nga akunoonyawo kasimbiko, naye manya nti munnaye abasajja bwe batyo. Evyln Anite ekyasinze omumalamu amaanyi, comments wadde zabadde nnyingi ezimu nzireseeyo, ye comment emu yavuddeyo n'abeera ng'amugamba nti naye Anite talina kabina bumu talina nakusoma giyita nashi. Kino nno kyasobodde okuba nga kinyiiza omukyala Evyln Anite okumugamba nti ekyensutimye yamwanokodde bw'ati mu buwemu obuwedde amananyi. Anite tugenda muwa obwa ssenga, tugaye honorable ssenga Evyln Anite. Yagambye nti omusajja owange teyeetaaga akabina, yeetaaga holo. Nange so akyogera mu Luganda yagambye yeetaaga, it is the hall that he needs. Katusabe nti we watuuka ku holo eyo tagenda mu kibuga kya Lwasa kiri kumpi wali kumpi n'ekibuga Kampala, kibuga kya Lwasa eky'Ebbakoni. Ate yo ekibiina kya Democratic Party kyadda kikiganya okubeera ng'ate kyegatta ku kibiina kya NUP okuwagira munna FDC okulaba ng'atebezza ekifo kya Soroti East mu Parliament oluvannyuma lw'okubeera ng'ate munna FDC yasobola okuba ng'ate bambi bw'atyo agobwayo, naye nga kitegereka nti omwami Hubby wa NRM yasobola okubeera ng'ate atwala omusango gunene mu kooti era ne kikkaanyizibwako abasajja ddala bannaffe banene aba NUP wamu ne FDC nga bagamba nti ekyamazima twegatte wamu ate tusobole okubeera nga tuwagira munnaffe owa FDC. Kino nno ne kikozesebwa nga bagamba nti ekyamazima kino bulijjo kye tunoonya kye bayita United Forces of Change. Bobi Wine yakiyimbako n'agamba United Forces of Change, the only way that we can liberate this nation. So naye ate bwe baba nga bannaffe bavuddeyo ne bagaana okuba nga wagira omwami Atan Moses, kino nno kitegeeza nti DP eri mu kweteeka kulaba ani gwegenda okuba nga ate ereetawo. Kino nno kizzeewo mu kaseera ke kamu nga bannaffe aba NRM bavuddeyo ne bagamba okusinziira ku mwami Atanga Odoyi ono nno akulira Electoral Commission ya bannaffe bana ba NRM n'agamba nti bonna abali mu iyala bagenda kubanga baddayo ate nabo bonna abeesimbawo abasobodde okubanga beesimbawo naye nga bali mu bibiina bino wammanga abali mu NRM bagenda kuwagira abo bonna abeesimbyewo mu DP wamu ne UPC. Nezijukira muganda wange mukwano gwange Harold Kaija wa FDC, Mukama amunyweze. Ate ye omuyimbi Desire Luzinda kyadda kyali mu ggwanga lya tulino Uganda okuva mu ggwanga lya America
nti yali agenza okubeera nga ate munnanga awummuza ku birowoozo ebingi ebyamutuukako omwali n'ekitone ekyasobola okubeera nga ate akitulagako. Ono gaali mawulire ga ssanyu ng'abantu basobodde okuba eriiso oba emmunye ku kitone kya Desire. Naye nga Desire Luzinda ono jjukira nno yasobola okubeera nga ate munnange ava mu kamwa k'abantu bw'atyo ne yeddako ebbali asobodde okubeera nga ate akomawo wano n'aba ne munne oba mukwano gwe ennyo Levixone n'asobola okuba nga bagenda ate ku mukolo gwa mukwano gwabwe. naye amawulire g'enfuna galaga nti Levixone ye yaleetera omukyalo no Desire Luzinda okukyusa mu mbeera ate n'adda eri Mukama Katonda. Era Desire muntu nnyo abuulira enjiri era n'ennyimba ze kati zirimu nnyo olukatonda zaava mu mbeera ey'olusitaani. naye Levixone ne Desire Luzinda essaawa yonna amawulire g'enfuna galaga nti bandiza ensonga zino okuva mu close relationship ate bafunike bagifule relationship. Ssaawa yonna amawulire wano ku Fake Media ojja kuba ogafuna gano ge bayita amasu. Ye omukyala prima wamu ne Mr Henrie, it has ended in tears. Nga buli omu bw'asinga okubeera nga atayagala tubeere nga tukyogera ekyamazima ye Mr Henrie yeetaaga essaala yamwanguka nga bwe nabagambe mabegako oluvannyuma lw'okuba nti omukyala ono prima yalabikibwako mu ggwanga lya Dubai nga alina omusajja omuli w'ensimbi ayitibwa Medimo. ono ne yeeyita empologoma ya diaspora naye yasobola okubeera nga ate apepeya naye. Mr Henrie mu kwekazaakaza yavayo n'agamba nti prima ye yamuwa eddembe okuba nga ate asobola okukola bukimu ekyabeera nga ate ayagala ekimusanyusa ky'aba alina okukola. Omukyala ono amanyiddwa nga Mrs Rusania ate bwe yava eyo yayongera okuba nga ate afumita Mr Henrie ate we yagenda e Dubai yamukosana yamusobola omutuusa akibbwa oba kiyita ekiwundu ng'apepeya ne Medimo. Bwe yakomawo mu ggwanga Uganda n'addira ekiwundu kyennyini n'akifumitamu omusumaali anti n'agenda ku kabaga ka muwala we ng'ali ne Josted taata w'omwana. Jukira nti Josted ne Prima bazaala abaana omuli Solaya ne Solange era kyobola ayimba oluyimba nti Solaye Solange adaki bwekityo basobodde okubeera nga buli omu asangula ebifaananyi bya munne ku mukutu gwe era bw'atyo okusobola okuba nga ate atandika obulamu obujja. Nekyategerekese nti okusinga ku mikwano gya Mr Henrie nga gigamba nti ye Mr Henrie asobodde okuba nga ate atandika okuba nga yezza engulu era alina omwana ow'obuwala omuto ali mu myaka gye gwatandise okuba nga ayogereza ave mu bakyala abakulu naye agamba nti ono gwe yafunye n'okusoma yasomako ono teyasoma. Ate baba boda mu kibuga Jinja basobodde okubeera nga ate balonagana ne poliisi era tiyagasi yasinze okubeera nga ate alabibwako kyono kiddiridde oluvannyuma lw'okubeera nti ababodaboda agamba nti bbeeyi y'amafuta tesobola kuba nga ate eva ku 3.8 n'egenda mu 6.2 diesel 6.3 petro. Kitegeeza ki nti abantu tebakyasobola kubeera nga balinnya na bodaboda olaba basazeewo bapaakinga emmotoka kakati olusaasira ekiba kigenda okuba nga kiddirira. Banno basobodde okubeera nga ate baddusa abantu bano nga bali ku Kamuli Jinja Kamuli highway naye nga poliisi naye we batabukidde nga we bakanyugamu omukka ogubalagala era babadde basinze kubeera nga abeera mu kifo nga Mufubira Namulesa Wakitaka Nakabago Nsuube Muguluka n'ebuwenge eyo nno gye basobodde okubeera nga ate babeera naye bagamba nti amafuta ekyamazima ebbeeyi yeekaname. Mwebale nnyo mwebayeddere mwenna abali ku mukutu gwa Fake Media gano ge mawulire gaffe amasu tugabatuusaako buli lunaku essaawa wakati w'essatu n'ennya. Beera nkoko Fake Media tubeebaza mwenna abasobodde okubeera nga mutuwagira ekyamazima tuli basanyufu nnyo twagala tetukoona omutwalo baana tusobole okubeera nga tweyagala. Omukama Katonda akunkomere kenkulekeddemu nsaba kakusanyusa.